Yes, all right. FADC lyejje erirwanira ku side ya Democratic Republic of Congo government ewangalira mu Kinshasa. Kakati ennaku eziyise emabega FADC egenze maaso n'okwesowolayo nga yeewaana ng'eraga nti nno etadde drone ezigambibwa okubanga za ggwanga erya Rwanda ku ttaka. Egamba eno drone is a Rwandanese military drone yateereddwa ku ttaka yabadde gena maaso n'okusaalimbira mu bwengula bwa Eastern Democratic Republic of Congo. Aba FADC ne bagikolako era bwenjogerera eri wansi ku ttaka. Bavuddeyo ne beewaana ne beegamba yes tukikoze. Kagama ino kimanya tetukyali baakuzanyirako, tetukyali baakusaaga. Okuva America bwe yadda ku saidi yaffe tetukyali baakusaaga, kati tukola byakola. Bavuddeyo ne beewaana ne bagamba kati bakola America byakola. Engeri gyagenda mu maaso n'obbakinga bagamba bagenda kubeera nga bawuliza bubi Paul Kagame saako ne banywanyi be bonna abagenda maaso n'okwekukuta emabega we. Bagamba tebagenda kunyigira ku bikolwa bya Paul Kagame byagenda maaso n'okuteeka mu Eastern Democratic Republic of Congo. Naddala ate bwe kituuka ku bwengula bwaffe alina otegeera nti kale newankubadde wansi yatusinze ensumika n'agenda maaso n'atuwambako ebibuga ebimu, naye waggulu mu bwengula bwaffe tajja kutaayaalirayo, tajja kuliirayo butaala, tugenda kubanga tumukolako. We bati aba FADC beeweze enkolokooto bakombye kwerima nga bagamba newankubadde wansi okyatulemye okuba nga otukusenza oluti ng'ekikere, naye ate waggulu naffe tugenda kukukolako ojja kubanga okitegeera. Oli ku UG Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza gwatanatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mmwe abali emitala w'amayanja mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ebigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo bye tukuleetedde, anti munnange tetuyinza kusumagira ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda byokka ne tuleka ate eyo gye mugenda mu maaso n'okutredingira n'okunoonya ensimbi ne tutababuulira kikiriyo. Olina okubeera vigilant, olina okubeera aware ku byonna ebigenda mu maaso ku ggwanga Uganda ne ku mirirwano, kubanga ekinyiga ku mulirwano kyanditabaala n'ewaffe wano ewaka mu Uganda. Tukimanyi bulungi nnyo drone zaafuuse drone, omulembe gwaze tekinologi agenda akula era amagye n'abayeekera ennaku zino tulaba nga balwana nga beeyambisa zi drones. Kakati ze zisinza okuteeka bannansi ku bunkenke. Luli bandibadde tebafaayo nti oba oli awo amasasi balina kulumba oyo akutte emmundu, naye ebiseera ebisinga drones zino bamanyi zidirectinga, naye ate zisobola okumisdirectingibwa ate era oyina okimanya kubanga zikolera ku remote, oluusi zikolera ku assignments ebeera eziweereddwa. Kati wezisanga mu kitundu nga waliwo ekikyuseemu nga target gye badde basuubira teriiwo, nga population erimu bantu bannansi, era yo drone kyeyina okukola erina kuba bukubi. Kuba tekinologi effe ono waffe mu Africa tunnamutuukako. America yina tekinologi nga drone yagisindika n'engenda mu kibuga n'enoonya oyo omuntu gwe baba gisindikidde, ng'erina ne DNA y'omuntu oyo gwagenda okubanga atagetinga. So ne waffe tekinnatuuka kubeera. Wuliriza, kakati n'amagye ga FADC gavuddeyo ne geewaana era gasambira amabiganga jjanzi nga bagamba nti bagikubye. Okuva we bagikubye bavuddeyo ne balangirira nti bakubye ka military drone akagambibwa okubanga kaggwanga lya Rwanda kabadde kasaalimbira mu kitundu ekimanyikiddwa nga Minimbwe mu Southern Kivu provinces. Kati nno kigambibwa tension egenda maaso mu eastern parts ey'eggwanga lino okusinziira ku FADC amagye agalwanira ku side ya Democratic Republic of Congo. Bagamba drone yaleeteddwa wansi ku ttaka ku lunaku olwokubiri ku point 0 oluvannyuma lwa violent egenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo mu airspace. Bagamba tetwagala airspace yaffe ebeeremu violent nga gye tulaba eri ku ttaka. Congolese airspace erina okubeeramu peace n'emirembe. Tetugenda kukkiriza ate Paul Kagame kweyagaliramu waggulu ne wansi. Alina okitegeera nti nno endege teziyogaanira mazzi. Si kye bategeeza omukulu takulira mpya bbiri. Wabanga asazeewo controllinga ttaka lukalu bakimanye nti nno eyo gy'asinzidde
wabula mbwengula tebagenda muganyaayo. Naye jjukira nti nno bukyanga olutalo luno lutandika tulabyeko ng'obwengula bukontrolingibwa n'abayeekera ba M23 mu bbanga, oba bali bakatandika okuwamba ekibuga Goma. Buvuma airport yasalwako, tewaaliwo aircraft ekkirizibwa kwambuka wadde okubuuka. Ebiseera ebyo kigambibwa tewaali ne flight n'emu egenda maaso eteekingibwa mu Democratic Republic of Congo. Kakati n'amagye gagenze maaso ne gannyonnyola embeera ne baddewo nti ba hostile bagenze maaso ne bateekawo embeera nga baagala kugenda maaso n'okuwamba obwengula bwa Democratic Republic of Congo, naye tebabaganyizza. Mu statement eyogeddwa omwogezi w'amagye ga Democratic Republic of Congo, Lieutenant Colonel Max Hazukay Monga, agamba ffe aba FARDC basigadde nga bali free mobilized era nga bali vigilant, nga bali bulindaala okubanga bagenda kubanga badifendinga eggwanga erya Congo era nga badifendinga ne sovereignty okukosa ne territories integrity eri ebigenda maaso okujjawo foreign aggression, ebyo ebigenda maaso ebiva abweru w'eggwanga lyabwe nga bijja okutabangula emirembe mu Democratic Republic of Congo. Bagambye tebagenda kuttira kintu na kimu ku liiso, kino basanze balaba. Agambye nti leero babasanze balaba tebagenda kuttira muntu n'omu ku liiso, bagendagenda mu maaso n'okubeera nga badifendinga Congo sovereignty ne integrity, basobole okubeera nga bassa kimu, babeere nga beerwanako, eggwanga lyabwe liddemu litebenkere mirembe. Naye mu byonna ebyogeddwa newankubadde bavuddeyo ne bagamba nti drone eno bo bateebereza nti ya ggwanga lya Rwanda. Eno drone ya Paul Kagame, eza Paul Kagame bazimanyi, bagambye watali wadde okubuusabuusa, with no grain of doubt eno drone eteeka okuba ebadde ya Kagame. Teri drone ebadde yinza kusaalingira mu bwengula bwaffe mu Eastern Regions nga si Kagame abadde agezaako kwagala tubega kumanya kati bali kuki, America ki kyabawadde. Era sinakiini Paul Kagame ayinza okuba abadde agala kutegeeza tekinologi ki gwe balina omupya, kubanga gye buvuddeko badde babalumbanga ne drones nga tebasobola bakuba. Naye kakati si kibi okusuula ejjinja mu kisaka olabe ki ekivaayo. Ndowooza Paul Kagame kyabadde akoze, waabanga kituufu drone yabadde yiye, naye nga bwe nkugambye nti akyasirise. N'aba M23 tebannavaayo kwewaana ku nsonga eno. Kati ye Paul Kagame kyakoze omumwa agutunze, agamba waayi sijja kuvaayo kwewaana, mbadde ngenze kuketta abasajja baba bankubye, kanfe kimungu nti mneeki kasiisi nti bankubye, kanfe ekimugumyu, si kubanga omusajja oyo America anyongera sanctions. Jukira bukyanga mwaka guno gutandika America yeewaanidde ku Kagame n'akatagga bukatazzi, amukubye sanctions ez'ekika ekyawaggulu, amukubye sanctions gwe mukwano gwange ampuliriza, amukubye n'azikuba n'amajeege, n'agakuba ne First Family, n'amuttaako myoko n'amuteekako ne visa ban. Kati ate amagye n'agakuba mu operation zonna zonna ezigenda maaso mu kitongole kya United Nation. Mission zonna yamugobayo. Owejje bw'eggwanga erya Rwanda takyafuna kasente kuva mu bannansi bano ab'ebweru, ate n'eggwanga erya Rwanda terikyafuna foreign aid buyambi, era ekonomi yaabwe eri wansi nnyo. Mwongere okusabira ku ggwanga, era Banyarwanda bane mwongere okusabira ku ggwanga lyammwe liri bubi. America alisaanyaawo. Ate naye avaayo ng'agamba Paul Kagame nti abasajja bano tebanneetaaga, tebalina interest gyendi. Naye nga bino byonna Kagame yabyereetera, ekyo njagala okikutegeeza. Newankubadde ayinza okuwaayiriza America nti mubi, naye yabyereetera. Omusajja yabakoowoola bulungi, ne bagenda bakole endagaano, ne bagenda mu Washington ne batuula ne bakola endagaano, era akasente kaabaweebwa. Naye ate oluvannyuma we yakomawo eno, oba ani yamubagalizaako, oba Yoweri Kaguta Museveni, twagenda olanga Kagame yeefudde n'agamba n'ebyo byakodi byammwe nze sibiriimu, nasayininze sitegeera, nabisayininze sitegeera, sibiriimu.
okitegedde ekintu ekyo kati so America n'agamba weewaawo okuva olwo sanctions ezitandika okuluma sanctions ezifuuka sanctions Rwanda officially tebannavaayo kwerangiriranga ekyakoleddwa ku lunaku olwokubiri ku lunaku olwokusatu nti kyabadde kituufu drone yabadde ye ebyo tannabinyegako akyasirise agamba mwe mumanyi mwagala kunsibako matugambuzi kundiisanga mwagala nveeyo neewaane omusajja addeyo anteekeko sanctions imboneebone emyaka emirala gye simanyi na muwendo aganye ebyo abiganye agambye kaasirike kaafe kasiiri mwe munaamanya amagye gano aga FADC tegakomye okwo kuwaayiriza ggwanga lya Rwanda nga bagenda mu maaso n'okuba nga bakubye bbomu ze bamukubyeko bbomu ku budroni bwe yagenda mu maaso n'okwewaana nabo sente z'omusolo zitokomoka bagenze maaso n'okulumiriza era nga olwo ne bagenda maaso n'okudusonga mu Paul Kagame bagenda maaso n'okudusonga mu muntu omulala mbayeekera ba M23 saako n'ab'omukago banne forces zino okugenda maaso n'okuba nga basitula bbomu nga bagenda maaso n'okwataakinga several areas eziri mu how to paratauksha kino ekitundu kiri mu China kiri mu ki ekitundu kino abeeke ba M23 kye balumbaganye bakiyita Houthis oba kye babadde bategeeza kye kino nti bagenda mu maaso n'okutagetinga areas ezirimu abahutu mu Pretax mu Munimbwe kino ekitundu kiri mu Munimbwe ye wajjudde abahutu jjukira nti no ye Paul Kagame agamba bakutu bano abahutu baagala okukomyawo Ssematalo eyaliwo Ssematalo eyabayisaamu embiro owa 1994 Rwanda genocide kati ng'agamba jjukire baali bagamba Paul Kagame okugjayo amajeege ne troops ze mu Democratic Republic of Congo yagamba nti ye akuuma security measures ze those are security measures agezaako kwetangira abahutu bano baleme kulosinga kuyingira ggwanga lya Rwanda baleme kuleeta lutalo olwaliwo mu 1994 agamba so temujja kugamba kumpagula temumagalaza kyendiko nkimanyi abyo mungamba nti nkole withdrawed troops zange zo za security measures nemunankuba sanctions ezenkana zitya ingugubye sigenda kubanga njijayo maje gange mu DRC nyino making sure nti abahutu abo mbamazaako emirembe mbabuzaako embiibya abali mu Munimbwe province mu kitundu ekya Fizi territories munono muogatta ne Kalonge 2 kyako ne point 0 ena abahutu gye basinga okusiitiira era gye bagenda maaso n'okufuna military training ate nawulirako nti ne bya Habyarimana mutabani yali omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Kagame gwe yatta naye ali eyo mbayeekera ba M23 ali eyo yasinkana Flex Ekid ali eyo mu BaFADC kakitegeeza ki ayinza okuba nga yeeteekerateekera kukomawo asobole okwezza obukulembeze ng'akireiminga ki akireimingira obukulembeze bwe ng'omukwano gwange ali eyampuliriza njukira kitaawe yali afuga mu biseera ebyo ennyonyi gye yalimu neekubwa ekizuka mwafiiramu abakulembeze babiri naye ono yali asinga okubeera ow'amaanyi owa Rwanda mwafiiramu Habyarimana saako n'omulala owa Burundi saako ne bakabinet minisita kigamba tewali yalutonda bonna bakkirira ezira kumwa olwa ekizuka ekyabakubibwa kyakubibwa akagurupu k'abayeekera naye nga akagurupu kano kyamala dde okukennenkerezebwa n'okuzuulwa nti kaali ke kakulirwa Paul Kagame ow'e Rwanda era mu interview gye bamubuuza wabulira ng'agenda mu maaso n'okwewaanawaana nga tafaayo ng'agamba awo tewali nsonga kubanga Habyarimana yali asuubirwa okufa kubanga twali mu lutalo
olutalo we muba mulwanagana musuubireeko ku sayidi zombi okubaako omuntu afa. Obitegedde ebintu ebyo? Kale ebyo byali ebigambo bya Paul Kagame ng'agenda mu maaso n'okuba ng'akolwako interview nga mugamba kyogamba wali oyagala nze abaafa, kyogamba singa nze yafa Habyarimana yandibadde wano ng'agenda mu maaso n'okunsaasira era naye yandibadde agenda kyekimu okwogera byenjogera. So nze sigenda mu maaso nakusaasira kufa kwa Habyarimana, wabula yafa olw'okuba yali atuusizza okufa. Ne bamugamba naye Kagame omusajja n'afa ku lunaku lwe mwali muteesezza okuba nga mugenda Teesa mutuule ku peaceful talks era yali Munyonyi ng'ajja n'ab'omu Kagobe. N'agamba newankubadde ekikolo ekyo kyaliwo mu kaseera ako naye tekitegeeza nti nze yamutta. Oli yafa bibye, twali mu lutalo. Olidde ebintu ebyo. So oli ku Yugi Update TV osinzira obanga otuwuliriza gwatannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe. Ekizuka kyakuba ennyonyi bya Habyarimana gye yali alimu nakkirira ezira kumwa paka ne kakati lwe lutalo lukyayogerako mu byafaayo by'eggwanga lino. Nze nkyabatwala mu maaso muli ku Yugi Update TV gwatannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Kakati nno nga abafadik we bagambye nti abasajja bano abayeekera ba M23 tebalina nsonyi era tebalina kisa. Mukimanyi nti baddira ne basitula bbomu ne bazitwala mu bitundu bye basuubiramu birimu Abahutu ne kugamba ne batugoŋŋomolako obwaguuga bwa bbomu era twakakirabako wano mu Munimbwe mu territories eza Fizi, Omusa ne Kalonge 2 saako ne point 0 okusinziira ku omwogezi w'amagye aga FADC aga Congo. Omukulu ono Kalonge omukulu ono Monga avuddeyo n'agamba nti lipooti eziraga nti abantu nkuyanja abafiiriddemu oba abaalumiziddwa nnyingi. Agamba abamu ba civilians bannansi tusuubirwa okuba nga battiddwa kubanga nammwe mukirabe abayeekera bano ku ttima lye bayina tebayinza kusula bwaguuga bwa bbomu ne batabaako muntu gwe batta. Era bangi bali ku bisago ffe tukiwa ebyo nno babyogera balingizawo bulingiza tebasobola kugendayo kakasa mazima to prove. They cannot prove it, they are just saying it olw'ensonga bamanyi gye bayinza olumba bagamba kati ekizuka egyo kyakubye eyeyeyo kati ewateeka okuba nga bantu bafudde baaba ate tusuubira okuba nga balumiziddwa bo Kamaala okitegeera. Era nayongerako ng'agamba tugenda kubeera nga tuli kavalinga mu affected areas eziraga nti obulumbaganyi bwa bbomu bwatagetinga baade batagetinga ba FADC saako ne positions ezaabwe saako ne ba civilian naddala bali mu populated areas. Agamba bayeekera bana ba M23 gye bagezaako okutagetinga kye bagezaako okukola nti bo olutalo balususe lulina okukoma. Kati bagenda mu maaso n'otutagetinga nga ffe abafadiki ab'amagye nga bakuba enfo zaffe saako ne bannansi abatalina mmundu abatalina wadde omusango. Lwaki kati abayeekera baba bayinza otukuba bbomu? Omwogezi w'amagye ga FADC ga Congo agenze mu maaso n'okuba nga atunyumiza Monga agenda mu maaso n'okundeeminga ng'agamba kino ye kyayise akiyite repeating violation nti bongedde okuba nga batyoboola eddembe. Batyoboola commitments eyakolebwa mu Washington, agreement ze twakola mu Doha, peace process zonna stressing aba FADC kigambibwa nti bo newankubadde aba M23 bino babikoze mbobo basigadde bali committed. Bagamba ekyewuunyisa ffe nga tuli committed twewaddeyo tutuukirize okutuukiriza accords ezaakolebwa. Jjukira nti mu ntandikwa y'omwaka guno enjogerezeganya zibadde zigenda mu maaso. Kati omwaka guno nga gutandika gwe tulimu guno twakava okutuuza abayeekera ba M23 ne Fresh Sekidi bagende mu maaso n'okubeera nga babeerako memorandum of understanding gye bakola. Ku luno tebagenda mu kibuga Doha ng'enteeseganya zaabwe zitera okubeera
kubanga beeyawulamu. Eza Paul Kagame ne Flex zibeera mu Washington, ez'abayeekera ba M23 ne Flex Kid zibeera mu Qatar mu kibuga Doha. Ku luno nno tezaaliyo ng'era ekyaziremesa okubeerayo lwe lutalo olugenda mu maaso mu Middle East olwa Iran saako n'eggwanga erya Amerika. Tibaasobola olw'okubanda bali mu lutalo ne Israeli. Kati process eno eya kwogera kuteeseganya emirembe bagyolekeza paka mu Switzerland, era eyo lutula gye lwatujjira. Mwe bali mu Switzerland bakkanya ku bintu bingi naye bye baateeka mu nkola Memorandum of Understanding okusiizinga fire mu kaseera kano n'ekyokuliriizinga ba prisoners of war ku sayidi zombi, ku sayidi za DRC ne ku sayidi z'abayeekera, nga bonna basuubirwa okuta abasibe nga 3 abaali bawambiddwa nga tebaasosodde oba magye oba bayeekera oba baana babate baliriizingibwe. Bye byali mu nteeseganya mu kibuga ekya Switzerland. Naye omwogezi w'amagye ga FADC agamba kyewuunyisa okuba ebyo byonna twabiyitamu, ba mediators ne tuteekamu, niye omusajja asigadde avayoletinga eddembe, avayoletinga commitment agreement yagisaabuludde daagiyeemu amazzi. Naye ng'agamba kyokka ffe aba FADC tusigadde tuli committed, twagala okuprotectinga ba civilian saako n'okubadifendinga n'okudifendinga territories mu ggwanga lyaffe ne integrity. Era n'agenda mu maaso monga n'okukoowoola ba international monitoring akoowodde international monitoring abekkaanya ensonga ku mutindo gw'ensi yonna bagende maaso n'okuvalifyinga mechanism ebikolwa ebigenda maaso n'okukolebwa abayeekera bana ba M23. Era ng'agamba ne ba partners bagende maaso n'okwenyigira mu nsonga eno ey'okuba nga tugenda maaso n'okuteekawo process ey'okuzza emirembe, peace of processes mu ggwanga erya DRC, benshuwalinge ku violence egenda maaso eyadonkimentingibwa basobole okuba nga bagi addressinga mu ggwanga. Bannansi beetaaga emirembe, bannansi beetaaga eggwanga lyabwe. Oli ku Yugi Updates TV nyongera okujjukiza gwe mukwano gwange ali eyo. Gwatannatweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Tukyagenda mu maaso nkyabaweereza. Abayeekera ba M23 tebannaba kubanga bavaayo kola respond. Nga Kagame era waakyasirise tebannaba kubanga barespondinga eri ebyogerwako ku lunaku olwokusatu newankubadde ku lunaku olwokubiri ekiro abayeekera ba M23 nga bayita mwogezi bwabwe spokesperson Lawrence Kanyuka yagenda maaso n'okulumiriza amagye aga FADC agalwanira mu DRC aga Kinshasa saako n'ab'omukago banne aba Wazalendo. Kino kye yayita violent attack eri ba civilian mu Masisi territory nti ne bana abajaasi ba FADC aba Congo bagenda maaso n'okubeera nga batagetinga ba civilian mu Masisi. Kati sayidi zombi zigenda zeerumiriza, buli muntu alumiriza munne, tetumanyi kigenda maaso. Abayeekera balumbagana oba amagye ga ggwanga erya FADC galumbagana, byonna byonna ojja kubanga obiraba. Wabula Kanyuka agamba nti attacks zino batagetinga density populated areas. Populated areas, the areas ezisingamu abantu abangi, amagye gano aga Kinshasa gatagetinga areas zino. Omwo mu samiti mingi Katunyi ebitundu ebirwanyewo n'ebyalo nga bakozesa combat drones saako ne EV arteries okubanga babalumbagana. Bino nno byaliwo ku lunaku olwokubiri ku makya aga wiiki eno obulumbaganyi buno bwe baabufunira, era ne bagamba bannange abasajja amadde manyi twaguliwinze twatuuse ku nzikiriziganya ne tugamba nti buli omu talumbagana munne nga tuli mu kaseera k'okubanga tutaba prisoners of war, tubate baddeyo balye butaala nammwe tubale tumanyi nti muli ku kyeki mukumbe ate mmwe mugenda mu maaso nakutubaza. Saabayeekera nno yayombye nnyo omwogezi w'abayeekera ba M23. Kakati ekituufu kitubuze, bano ababiri FADC saako n'abayeekera ba M23 bagenda maaso n'okuripiitinga
ebyogerwa nti bonna bagenda maaso n'okubwa bbomu, saidi ya DRC ekubwa bbomu, abayeekera bakubwa bbomu. Kati ceasefire violation eyali mu Eastern Congo tekyaliwo. Abayeekera ba M23 ne gurupu yaabwe kigambibwa nti basafalinga nnyo mu 2022 nga bali kigambibwa nti nno beemulugunya nti basowolayo mu 2022 nga bali wansi w'obukulembeze bwa Bitruladi Bisimwa saako ne Sultan Makenga Emmanuel nti bano bakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo okubeera nga bagumya obuyeekera bwabwe okubeerawo. Era amagye ga Fadiki ne gagenda mu maaso n'okubeera nga galumiriza bano ogenda mu maaso n'okubatolinga ku government forces mu Eastern Regions. Bagenda maaso n'okulumbagana government forces eya government. Bano be bassaabayeekera. Jjukira omu baamutta omwogezi eyali amanyikiddwa nga Wire Ngoma, oye yattibwa. Yali musajja Nzasabiggu era nga mukambwe era nga ayina kyagatta ku bayeekera bano aba M23. Nakugamba lwaki abayeekera bano tebeeguya nti balina ebyobugagga mu territories bagenda mu maaso n'okuwamba era Kagame abitwalayo. Kakati no government ya DRC ya Congo egenda mu maaso n'okulumiriza constantly yo tekivaako nti Kagame eggwanga lye lya Rwanda kkirizo bagaana yemu ababaakinga bayeekera bano batulumbagane batukoleko obulumbagane ni waaki mukikola. Kagame olumugamba nga agamba naawe ogenda mu maaso n'okuwagira Abahutu oba trainingira mu bibira byo eyo sayidi eyo basobola okumyawo olutalo banjije ku buyinza. Kakati ye Kagame agamba nze sibaakinga bayeekera ba M23 bali ku lwabwe era bagenda mu maaso n'okukola struggle yaabwe nga bagenda mu maaso n'okuaddressing ensonga ya corruption eya nophobia discrimination eri mu bukulembeze bwa Democratic Republic of Congo era nga babayeekera no bagaba Nancy baggwanga erya DRC naye bakoye Fugabbi bakoye okusosolwa bakoye corruption ne government ya Felix Kidi bimu ku byagenda mu maaso n'okubanga bayimba. Wabula mu RA mu 2025 akagurupu kano kakola operation akabayeekera ba M23 nga kakoye corruption ne kayingira ne kesoga Eastern Democratic Republic of Congo ne kakapuchalinga several strategic towns ezaali zigenda maaso n'okubanga zikwatirira ekibuga Kinshasa ne kiteekawo fear eri mu ggwanga erya DRC era ne zigenda maaso nga bigenda wider mu regions ezisinga ne zifuna conflicts yalabibwako displacement ne yeeyongerwa abantu ne battibwa population nekendera mu Democratic Republic of Congo olwokubanga abantu bali bamaze okubanga bawanganguka nga bagenda mu mawanga amalala okutaasa obulamu. Naye abayeekera bano mu kuranchinga basuka ne bajja ne basalako ekibuga Goma ne bakiwamba ne basalako Bukavu airport ne bagiwamba Bukavu kibuga Bukavu ne bakiwamba ne basalako Buvuma airport ne bagiwamba ne basalako water bodies ezaali ziriraanyeewo nga tekyali transport means n'emu ekkirizibwa kola mulimu nagumu mu biseere mu kibuga Goma. Era ne batta ne yali governor w'ekibuga Goma ne balonda governor waabwe ne bakyusa obukulembeze ne bakyusa new governing system ne bakyusa new financial system mu kibuga kyabwe Goma. Kino saagala okyerabire era bakoze omulimu ogw'amaanyi bukyanga bawamba mediations summits ezikoleddwa okukakkanya tension eno ekibakozeeko bakikoze n'ebikyagaanye bugaanyi. Abayeekera bagamba tekimalira ddala zaatandikira mu kibuga Dar es Salaam ne bagenda maaso n'okwowola amawanga ebitongole omwali aba FADC East African Community South African Development Community byonna baabikowoola basobole okubeera nga bakkakkanya akajogalo kano oba conflicts zino ezaali zigenda mu Eastern Democratic Republic of Congo naye zaabya byagaana ne paka kati bikyalemye. Abasajja balina kye batagetinze, abasajja balina bateekamu omuliro, abasajja batagetinze ebyobugagga, batagetinze buli kimu. Bagamba nti ebyobugagga bino kwegamba si ye main issue yaabwe, si ye target yaabwe, wabula target yaabwe bo balwanira nsi yaabwe, bo balwanira kufuga bye ligenda maaso ne government ya Felix Kidi
naye ejjukira Kagame yayogedde ekintu jjo amawulire gengenda okuba nga mbawa enkya obbasunirako yavuddeyo n'alumiriza Museveni ng'agamba yagenda maaso n'okubaakinga abayeekeraana ba M23 abimanyiiko sa waaki musiba ku nze nzekka agabo kyanga olutalo lutandika waaki mwesibye ku nze munenga abagamba nti Museveni taliiyo era ze ziyinza okuba ze zimu ku nsonga nti bano baafunamu obutakkaanya ng'ono atidde munno okumulumiriza era y'ensonga waaki Kagame teyalabikako mu kwerayiza kwa Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa ekyo saanidde okuba ng'okimanya olw'obudde munzikirize nkomaawo oli ku Yugi Update TV kubadde osinza oba ng'otuwuliriza abula ntegeeza nti gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako abali mutala w'amayanja mbatumiddeko mbasuubira nti mugenda kusharinga akatambi kano mugenda kasharinga mugenda kulayikinga munansonyiwa obutababuuzaako naye mukuliko obwakedde kansubire nti ebintu bibatambulira bulungi nnyo mbagaliza olunaku olulungi ebintu bitambule bulungi mbagala nnyo mweraba